Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Siramu mbadde ndidde okukulaba. Nange mbadde. Naye alhamdulillah twasemba kukola interview mu kifo kino kyennyini. Era tuzzeemu okukolera. Alhamdulillah. Kenategedde nti ate wazzeemu n'olinnye ennyonyi. Tulinga twakola emboozi nga wakava Canada. Yes man. Era yali film festival. Canada era yali film festival. Kati wawulidde nti ate wagenze Rotterdam. Era mu film festival. Simanyi lwaki tetusinkana mu businkanyi kunywa kacaayi. Tusinkana era nga nategedde nti otambudde. Ate ng'oli muganda wange. Nnyo. Oba nze nina okukunoonya, oba ggwe alina okunnoonya. Nze mutonze nina okukunoonya. Kituufu. Kubanga bagamba ani atolera salaamu bagamba lw'etteeka ly'okubuuza omuto yabuuza omukulu. Salaamu yo teyinaako buuzi. Salaamu sigimanyiiko mizizo. Nekino ekyokulamusa. Ekyokulamusa kino eky'abantu. Omwana okulamusa okwa bulijjo. Omwana bw'asanga abantu abakulu era bw'abayitako nazzikuno nga bajja ewammwe ne bagamba omwana oyo atuyitako nnyo nga tatubuuzizza era embooko ng'ekaaba. Naye nga alhamdulillah kulikayo ssebo nayagadde abalabi baffe aba Blaze Media obanyumize olugendo luno okuviira ddala e Uganda, actually okuviira ddala ku appointment lw'ogifuna paka Rotterdam ne biwasangayo paka ate lw'okomawo. Appointment otegeeza invitation. Tandikire ku invitation. Tandikira awo olwetuuse oli waka ne mama Kawusala. Kati invitation eyajja ne application eya visa. Naye ebyo bibeerawo lwaki? Gundi showcase yange showcasing yange ya Canada. Sebo yeyina ebibala byereeta. Waliwo abantu abajja luliro wagende Canada. Yes. Wagulawo enzigi. Mungu yaggulawo ky'oba ogamba. Mashallah. So waliwo abantu ababa bannoonya-noonyaako. Nga bamu baagala okumanya stories mu bulamu bwange obwa bulijjo n'ebirala. Kati waliwo eyajja n'ekirowoozo n'ankolamu firimu. Nga weeri mu Rotterdam. Nga mu Faransa naye ng'abeera Germany. Kati bwajja ne tunyumyamu ne mmanya kyayagala nange saamukaluubiriza ne ngamba tekirina buzibu era nansuubiza okunsasula. Wano ewaffe ggwe olina okisasulira ekyo naye abazungu bamanyi bizinensi kyetegeeza. So nansuubiza okunsasula nanga ngenda kuwa $5 for appearance okubeera nga onzanyira firimu yo. Kale mu bufunze tukiyite documentary. So twakola documentary eyo n'amanya ku bulamu bwange obwa bulijjo, abaana be nnina, omukyala gwe nnina. Katono nnyo. Awo yajja kubanga olimu ebitinga bina. Olimu omuzannyi, olimu omwogezi wa firimu, olimu producer, ate olimu no ayina kampani eyo director. Kati yajjanga oyo gwe yali ali mukola ko documentary yali kwani. Era n'okumanya nti ndi film maker yakimanya tukola kubanga namuyitako ne ku seti yange emu. Naga bulijjo okola ne firimu. Wano yajja ku Lwavijje nga azze kola documentary ku mwogerezi. Kati munne bwe yakola documentary n'agisubmitinga mu kye bayise IFFR oba International Film Festival Rotterdam. Yes man. So bwe yagiteekayo ne baginominatinga nefuna ne screenings, yafuna screenings oba 3. Actually nze nagenza okukomawo nalese festival ekyagenda maaso, so nina saategedde batwongedde screenings endala. Kakati onnyonnyola mu lufutifu baluyita lufutifuti mu luzungu Musiraamu onnyonnyodde. Kakati we yamala okuteekawo firimu eyo abaali mudi awo nampeereza message n'aŋŋamba they would like to have you here in person, so we need your technical rider ebeeranga ebintu bye tukozesa nga twogerera firimu. Ku mmeeza yo emmeeza ye ebeerako ki equipment seezo. So that is baba baagala technical rider ye information gwe beetaaga mu buwandiike
omentioninge buli kimu nga bwe kyetaaga. So si bisi tulabira. So era mbadde nakubuuza sebo ng'ogenda entebe n'ebintu byo. No baba bakugamba how is your technical rider? Oba nnyonnyole. Then oba nnyonnyole babifune bibeere in place. Yes. So kubanga obi importinga yeeri kiba kijja kusobola. Ne kilos bazisala wano biki. Ne wali abikufunira. N'obikozesa. Tewali na nsonga lwaki ogenda n'ebyuma ng'ebyuma bye tukozesa biveeri. Tubijjeeri. Yeah man. So ne bampa invitation ne ngisomamu awo biki. Ne ngenda byonna bye babikolako. In fact France Embassy. Is it French Embassy? French Embassy. French Embassy. So French Embassy ye yateekamu ne ssente ku tuwa yange amagenda gange n'amadda kusula kulya naye waliwo ennaku festivals ebeeyina osasula. So ennaku omukagaze namalayo France ndoza yalina osasulako ennaku 4. Then gundi festival nekusasula ennaku 2 mu hotel. Yes man. So mu wiki mu nnaku 5 wano wetwabeerera mu kanoonya kalonde kanoonye akalulu gwe ng'oli awo nga maze okwapulayinga for visa era mu nnaku 5 bagenda visa nagifuna lunaku lwe balangirira nga twalonda ukyali. In fact naapulayinga tulonda okwosa enkya bagenda okumala okulangirira no baali tebannalangirira kuba balangirira lwa 6 then ku lwokutaano n'olinya nenfuna visa eyo. Kati nenninda nalina okulinda kuba baali bamaze okusetinga nti visa bwevaayo then tukuweereze ticket. So visa bwe yajja ne bampeereza ticket ng'egamba ntambula 27. 27. Yes. January. Naye nga nalina okuperforminga nga 3 mu lumu kati nalina event 2. Nalina okuba nga ndaba documentary nalina Q&A ku documentary. Then nga ate nina ne performance era nako nga ninako Q&A nali mirundi 2. Eno nina okuperforminga kubanga before the performance bamanyi okubuuza ebibuuzo backstage. Oyina kusooka kuperforminga nolyoka bakubuuza. Yes, even after the screening. Yes, even after the screening era nofuna Q&A. So nagenda nenjogerera firimu ku Lwasatu mu olumu nga firimu ya kina Uganda. Okusooka bampeereza firimu ey'aba China naye aba China ne baba ma corporate. So mukazi nayogera nange biki oyo eyali ategeka show yange kuba bampa organizer ne theater manager. Okwetegeka kubeera kungi nnyo wali ate nga konna kwa amakulu abantu bali organize nnyo. Era bwe nakuyanzise ng'olaba eno tuzze nga ndaba ebintu bye tulimu era waliwo interview gye nasoose ofuna oli ayogera ku festival ya UCC nendaba nga terina kyeyamba gundi eno terina kyeyamba industry eno simanyi. Abantu bonna nolaba abantu nga babbingana akola firimu ya kuteeka mu festival naye nga tamanyi na kyagenda kufuna just kufuna oba izita hona naye gwe bakukolako bukozi ka documentary akoku airing eri ne bakuwayo. It wasn't airing, it was a submission. Kati kankubulira olugendo lw'omukozi wa firimu. Omukozi wa firimu yenna n'alaba interview eno nti ekigendera kya festival kali kabeeranga katale bw'ogamba nti nasaze endibota n'engitwala mu owino n'enjanjala awo buli omu najja aguze n'agula waliwo abakuyitako. Kati ne firimu ogenda mu festival screenings ezo ze babawa obeewa alaba afune interest oyegula. Wano tekibeerawo. Ayi ani agula amakulu omukozi ateekamu essente ze zonna. Ky'oba olaba ne Bashirafu tebasasulwa. Omukozi ateekamu obutitimbi naye ng'ate mu festival talina kyasuubira ate afunayo ki just kubasoma nti ono awangudde award ebyo bikola makulu kati nze kya award bwe nkiteeka awo kigenda twala abaana ku ssomero. Nze entegeera yange kati eyawukanyeemu ku ya bulijjo. Yes, Abaganda bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya. Kati tuli mu kuseetula emboozi okitegedde. Kalogo bante bannatuwa ssente
So industry yaffe bambi tukyali bubi nnyo. Kati waliwo ebintu byendaba kale nga industry eno wadde tennakula gavumenti byeyinoosookerako. Waliwo ebintu byenayize eri balinayo kye bayita film funds. Gavumenti eyensawo egisaawo okuyamba ba creators ate sina kubayamba wabula okuyisizaamu interests zaabwe kubanga gavumenti eyina information mungi gwebe yagala okupasinga on ate nga ba creator bebanga okuyisizaamu ate firimu ekolero tegenda kuvaawo buli kaseera ebejja kujjukiza bw'olya emmere enkyafu olwala diarrhea. Ministry of Health yandibadde nga evaayo nyingi nnyo okubanga insights bazikolera muki ngeyisiza wano mu firimu. Yes. Kati simanyi nawidde waliwo ekirwadde kya simanyi nipa simanyi nappi waliwo ekirwadde ekipya bakayita nepa virus. Eyo nepa virus kati waliwo ba film makers senga bali busy government nga yafulumiza dde eyo budget kubanga obwongo babulina obusomese gwanga. Yes. Film makers basomesa naye simanyi Mukama Katonda asaasire nnyo ensi yaffe kubanga abantu tebafaayo. Akantu ako kakkaatirize gavumenti oba tennategeera butegeezo beemanyi nga teyagadde bwagazi okubeera nga yeeyambisa ba creator bano okusomesa ebyo byonna byeyagala okusomesa. Minisita ayinza n'olemu engeri gy'ayinza okkibuuliramu abantu okitegeera nga n'amawulire agagenda olaga ku TV gagenda lagibwa leero gaggwe naye firimu esigalawo. Kakati ebintu ebyo gavumenti basimanyi oba yayizo nti Emmy kuŋŋaanya abazannyawo muzannye ku kirwadde kino okitegedde nalabako firimu gye wayogerera yali eyogera ku kalwadde ka coronavirus kale baakategeera butegeezi gye baali nti kalijja ne bakazannyako era abantu ne babategeeza jjukira kagenda okujja nga waliwo ne firimu nga yakwogerako. Firimu eyo yafuluma oba 2013 eyo naye ate ko ne kajja mu 2020 okitegedde nga ate efirimu byennyini bye yayogera kati tewaliiwo kintu kisobola kukola awareness to the public nga firimu kituufu. Kati awo gavumenti erinawo obunafu kati bali bateekayo firimu fund era eyo budget ebeerawo gwe wogambira nti ngenda okuba ekirango bannange mwewale kino naye omuntu buli walaba firimu ate nga nawali wayiikawo ssente nnyingi mu kiranga okitegedde. Yes. Ate nga firimu olunsi ne budget abaana gye balina ntono. Kati ekyo nno gavumenti yaffe erina okwerwanako kiyinza obutaba kwerwanako kaba firimu makers naye mu ngeri y'okutumbula eggwanga kubanga oba osapootinze culture ate no abantu emirimu ate nga n'awareness ogitaddewo naye yo wa radio saagala kuyogera bubi ku wa radio naye ye omusasula akola ekyo nekigwa era olukola enkya tekijja kuddamu okitegedde. Kakati yeyo embeera emu ku gye nalabye obunafu we buli nti n'ekirala festival yaffe eya UCC yandibadde efuba nnyo buli mwaka bw'ebeeyise firimu ezigenda mu festival abantu bano balina n'okubawa screening fee. Ekyo nakirabye Bulaaya bano bannannyini firimu kubanga in fact sinalaba namaanyi UCC geeteekamu nze natuuka e Rotterdam nga ekibuga okirabira ddala nti katuli mu festival season firimu festival. Yes. Nti osooka n'osanga buli koona wonna w'osanga nga waliwo ebipande si bino ebiyulikayulika eri yafuuka tradition oba ennono nti ekibuga okisanga mulimu ebintu ebiteekeddwamu oba obubonero bwa festival eyo screens biyinza n'obutaba screens. Kati twali twakava ku train station bwe nti nagenda okulengera akabonero ke bateeka wali akatayiga kubanga festival eno eyina enno negamba nti the heart of the tiger kwegamba nti abakozi ba firimu balina omutima gwa tiger kubanga olumu ne bakolera loosi tebakaaba oluusi alinnya ku kizimbe ne babikola live n'abuukana balina ebintu bingi bye bayitamu financial jobs n'ebirala kati they have the spirit of the tiger. Yes. Kati bo baafuna eyo logo gye bakozesa kati buli bw'otunula bw'oti wonna olaba gundi noga they remind you bakujjukiza ne woba toyagala kumanya kiri mabega w'akabonero ako obuuza akamanyi ekyo kitegeeza mu film festival. Kati sebo ebintu bingi
wamma okutambula kulaba okudda kuseetula. VJM njagala okujjukiza gwe atulaba ku Blaze Media nti y'omu ku ba VJ ab'amaanyi oba abatunuuliddwa mu ggwanga lino. Ate oba olaba abazungu bazze ne bamukonolayo mu ba VJ bonna be tulina ne balondayo ye ne bamukolako documentary ne bamutwala mu film festival ne bamuketalinga bakiyita ne bakukyatalingira. They chatted for you. Chatting kibanga ndowooza it's a special oba oyagala kwogera ku freight. Baketalingira kale katugaye nti bakuketalingidde ku buli kimu. Yes. Entambula, kulya, kwebaka. Nze sirina kye nataddemu. Eyo ne ba special treat. Era tugiyite nti eyebanga therapy eri ku muntu abadde wano ng'ali stressed. Bwagenda n'osiimibwa bw'otyo kubanga nze nkitwalanga abaakusiimi. Singa ovaano n'ogenda eyo eyo treat gye bakuwadde ekwerabiza n'ennaku gye wayiseemu. Oyinza okubeera nga ng'omanyi kyekitegeeza okubeera nga oli mu kibuga bakujjukiza sebo onoolya olina manager. Nze bampa assistant kiba kinene nnyo. Bw'otuuka mu festival simanyi bakyakola kubona naye nze bampa assistant. Omuntu akuyamba ku buli kye weetaaga. Wabwe oyagala ogenda wani gweyagala okwogera naye ya setting appointment byonna. Amakulu ffe wano e Uganda tuyina kalica embi. Ekalica ey'obutasoosowaza nnyo bantu baffe bakabi basitaaba. Ewaffe tuba kubateeka ku ttaka. Naye njagala kujjukiza bannayuganda waliwo campaign gye njagala okutandika. Campaign eyo eri ku kuwagala at least nina abaproducer be nayogedde nabo. Twetaaga okukomyawo ebbugumu. Ekisookera ddala tusooke tukomyewo omukwano gwa firimu mu bantu. Abantu nze kyenjagala obbasaba sibagamba nti bave ku firimu enzungu. Naye baagale nnyo era bawagire firimu zino ez'ebinayuganda. Kubanga ekintu nze kyendaba oba kyennalabye nti oyinza okutogera omuntu naye nkyawo aba tayisizaawo gwe ng'ajja kuyisaawo sengaawo maamawo kitaawo oba omwanawo oba omuganda gwe wagaana gw'oyamba. Kakati film industry eno omukwano nze gwenjiinako tomanyi oba naawe nkya omwana gw'onoozaala yeyinza omulera. Kati nze waffe nze nakula we twali tukula nga bagaha omwana oyo ayayuse nga ndi ewaffe ekibuga abeera ali mu bibanda alaba firimu bwe bityo. Naye kyanneewuunyisizza nti era mu famire mulimu ataasoma firimu okuzikola firimu meka. Okategedde akantu ako. Kakati ebintu ebimu tubyogerera empola bubi. Okitegedde. So nze bannayuganda kyembasaba mu ngeri y'okubanga mupulinga bannammwe down omuntu yenna alina ekyakabi kyakoze ne mufuba nnyo mukuba omuzza wansi tuba tetuzimba ggwanga. Bagamba charity begins at home. Olumu tulaba ebibi ebitukolwa abakulembeze naye nga naffe ng'abantu tulina ekizibu. Ate omuntu bagamba waliwo omusajja yanjigiriza nti oba osonga muntu olugalo bwoti kino ekisajja kiba kitunudde mu ggwe. Bw'oba omuntu omugamba nti wayi gundi va ku bwenzi gwe sooka naawe weekeberemu ga naye nze Abdul Nasri ndi ntya. Okitegedde. Kakati tujja kwesanga nze waliwo ebitundu bye neewuunya wano mu Uganda. Waliwo ekitundu kiri awo ku Masaka Road. Buli we ngenda e Masaka nkisanga kiringa ekyafuddemu omuntu. Naye bwe nabuuliriza ennyo ne nga lwaki ekitundu kino kibeera bwe kiti ne baŋŋamba abantu ba wano balugo. Kwega buli omu kyasinga okkeerako mwanyi za gundi lwaki leero yanoze nnyingi. Lwaki omwana afumbirwa? Lwaki omwana wa bano yafumbiddwa abawali be balina diguli. Kyova olaba edda omuntu okweta diguli ewaka kyalinga kya ttendo nnyo. Kubanga abantu babaluganga nti oyo mwana mugezi mu kibiina. Ne bamuloga n'agwa eddalu. Kakati ebintu ebyo byonna kitujjukiza nti bannayuganda ng'embeera embeera embi etutuukako olumu ku lwakuba mpisa zaffe embi. So tulina bingi ebyokukyusaamu, tulina okumanya obutonde way of life. Kwegamba obwagazi n'okusinga obukyayi. Kale nno nze kyenjo basaba babe nga baagala nnyo ensi yaabwe mu kyo bawagire nnyo ebinayuganda.
ne woba toyagala kukiraba ne wekiba tekikunyumidde olukumi lw'okutto kigula oba ogatta ku industry eyo oba oyongera kuzimba mutima gw'oli ali mu kukola n'enkyayongeremu amaanyi mubanenye nga temubavuma ne mubalaga ensobi ze bakoze mu production bagaye naye wano muli ne sikujerega inza abantu bambuuziza naye noyogerera ebinauganda erabayo kino ekifaanana kati oyo muntu alira ddala nga simu alinga simu na Uganda tali patriotic. You have to be with the heart of your nation. Olaba ng'oli akoze ekintu ekibi mubuulire ate ne mu ssente bw'oba oyina muwe omusupporting enkyaleme kukola kibi oba akola ekirungi ky'oyagala. So ekintu kye nalabye eri kigambo kye bayita support tekiva ku muntu alina ssente. Kati wane wafa abantu abalina ssente bagula mamotoka nakulaga nti nakujooga kukyusa number plate ziriko munange ekyo kya bujega ate kyamaalooba kati nze Rotterdam balina ne kampuni ekola emmotoka saalabiyo emmotoka zeezo zibbingwa okujjawo kyenyiza okugamba nti emmotoka zabadde empya tebalina ezo nkadde naye nga bonna ommotoka bwolaba ku nguudo kikwewunyisa omuntu ng'alina emmotoka n'agireka ewaka n'akwata eggaali. Amakulu nti okubeerako n'emmotoka ku luguudo tekikufuula nti oli mugagga. Tekikufuula mugagga. Omugagga aba mugagga wa mutima, the heart of gold. Oyo gwe bayita omugagga. N'alaba omuntu ali mu bwetaavu kale babibagambako ku muzikiti babawakiswa ne naki naye ne babagamba wooyo ali mu bwetaavu wadde mulimu era abasiraamu abakibbiramu. Nze nina omusiraamu gwe nagwako atambula ku buli muzikiti asololeza. Nze omusiraamu yanga mukazi wange yazadde naye siina za byenda nenga musiraamu alabika naye nga atage ekyakikoledde bank kakati neera nva okusaala dhuhuri omusiraamu musanga ku mulyango ne tekiniki yeemu luli yangamba omukazi yakamuleeta ava mu ddwaliro anoonya za byenda nenga ha musiraamu baba ali mu mbeera nzibu nenkwata n'omusiraamu era ne luli ku lundi n'anteega omulundi omulala abwawo nga tuli awo mu kalitunsi awo muzikiti gwaffe awo ku Cornerstone awo kyali Cornerstone. Omusiraamu neera n'angamba ekigambo kyekimu kakati basiraamu ng'oli eyo ng'okimanyi oyaaya buyaaya oli mubi saba obuyambi nga ddala bwetaaga so si bwakulimba bulimbi. Kakati mbadde nkyakunyonyola abagagga obugagga bwammwe bw'oba ofunye ssente ate yamba ebintu ebigasa eggwanga lyo nkugambye abagagga eri be bafinansinga kati eyo festival abagagga be bagiteekamu ssente olowooza ndi festival emala gayimirira n'osanga nga balina ekizimbe nga National Theatre nga festival emu kati ffe tetumanyi festival ya UCC oba ina establishment kikyotegeeza nti nga bw'ogamba nti esangibwa wano oba webasanga yebategeka ey'omwaka festivals zirina okugenda ne zisasulira screenings ezo ate ssente eziva mu screenings tezirina kuba za festival zirina kuba kale ziyinza okubeera ezimu nti batwalako percentage naye producer alina okufuna screening fee n'afunamu naye n'addamu ku maanyi ne waba tawangudde award balina okufuna screening fee festival ino okufinansinga screenings ezo wonna we zinaabeera sente ezivayo baweeko firimu y'omuntu gye ba screenings oba screenings emirundi ena kubiseemu akasente ke n'ekirala firimu zino eziba zikoze obulungi bazisubmitting mu festivals ezisobola zigula okubeeramu abaguzi awo kwe kuyamba industry eno kubanga UCC eyina obusobozi obwo na buli festival eri mu nsi tekyetaagisa kwogera it's all about submitting ate bwe bekuwadde cover up ndaba nga UCC eyina yo weesobola okwogera gwe wotasobola oba nze weesisobola andi kyekyo kyeggambye nti babayambeko okusubmitinga firimu zeezo mu festivals ezisobola okubeeramu abaguzi ba firimu kituufu awo industry ebirukula tugambe nti kubanga UCC ngazi erimu departments naye wayinza okuba nga oba oli awo omuntu ali mu ka department ako akayina bayamba nga tamanyi kikyalina kukola kino si kuyamba musiraamu ntegeera bulungi muno mulimu nga bwe ggambye nti okuza industry eno mulimu gwa gavumenti as well as omuntu owa bulijjo
omulimu gw'okukuza industry eno tekikakatika ku balondemu, kikwata ku buli muntu. Kwegamba sijja gamba mbu kyampaka wabula tusaanidde abantu ffenna okulaga omutima omunnansi obulumirwa bannansi nolaba omuntu nga akola bulungi firimu mulimu abayagala abazanyi, abantu nga bo bayagala abazanyi abo, naye ate mulimu oli agala Gasiya alaba kino kola otya. Bw'obeera nga olabanga Uganda olwaleero ekola Gasiya kikkakatako okugikuza nga tonagigamba kuba gw'ogirabye bye tukola Gasiya naye tokyogerako ku lulimi lwo tokisaako, naye yamba gwe kyolaba ekibi kikole kitutumuke. Tekiri ku ssente mmeka z'otaddeyo. Mulimu omuntu asobola okugamba bannange ku lwa industry nze nyanga kugula firimu efulumye, by the way ne baba baguze abataddeko toffaali. Nina ekintu waliwo firimu zino ze mutera okwogerera, waliwo firimu ze batera okukola ezirimu ababbi, naye mu babbi waliwo firimu ezirimu ebisiige. Ebisiige ndoza ebintu ebitera okubbibwa mu firimu zeezo. Naye osanga abagagga bannagagga katugeze nga bahamu ba wano Bakirumira, abagagga abali eri nga bajja obeeberanga auction obeeberanga ki nga bazze kugula bisiige. Naye ng'ekisiige ekyo sigamba nti akiguze nnyo mbu ayagala nnyo kirabako nti era ye buli wakirabako awona obulwadde, wabula nga ayagala kusapootinga oyo eyakisiize, amwongere motivation, ayongere osiiga ebifaananyi kuba gwe mulimu gwo. Nosanga akiguze miliyoni ya $. Kati nze kankubuulire ekintu kimu ku bisiige. Ebisiige ebyo is part of art. Abantu abatera obigula babayita ba art collector. Kakati ebisiige ebisinga biba birina stories z'amaanyi ze biyogera emabega waabyo. Olowooza waaki ekifaananyi kya Mona Lisa ekya Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci yasiiga ne Last Supper eya Jesus. Kakati nze nsobola okujjirayo esitole eri emabega. Nze ng'omuntu sikakasa oba olugero lwa Jesus lwaliyo ebyaddala oba terwaliyo, sikakasa naye nga kisoboka okuba nti lwaliyo ate kisoboka okuba nga terwaliyo. Kubanga bw'otunuulira ebisiige stories ze byogera omanya otya nti sitole eyo tebaagijja ku kisiige. Inze lumu yasiiga nga batandikira onyumya olugero. Inze nabuulirako abantu ne mbagamba abantu bano baali ku Last Supper ba Jesus bano. Lwaki buli muntu yali atudde bubwe, mulimu akukunadde, mulimu akola ati kwegamba nga balina postures ze bakola nga buli posture ina olugero lw'ennyumya. Yes. Lwaki bwe tubeera ku kyeggulo oba ku ddina tetutuula wamu ku dining nti tutudde ffenna tuli mu kulya, naye ku gundi ekyo ku sapa eyo buli omu yali ayimiridde bibye oba yali atudde bibye, mulimu alingiriza ati, mulimu akoze bw'ati, mulimu awaga bw'ati, mulimu eyeepika. N'ogamba ye ebifaananyi bino byali byogera story ki? Eisooka ddala 12. Nze mbuuzanga nnyo abantu, naawe kati kankuzibuleyo amaaso katini, lwaki olowooza abayigiriza baali 12 ng'ate batugamba nti n'omwaka gulimu emyezi 12? Era bwe tudda ku myezi emiganda giri 13 mu mwaka, kubanga zo gimala emyezi ennaku 28. Kati ziri ennaku ziri ze bajja bagatta ku buli mwezi ze zibuliramu omwezi omulala. Ekyo nno kikuleetera obutakakasa olwokutaano olw'osaala lwe lutuufu. Anti nze nga natandise kujjira obwino jjaggwe eddalu. Kati tuveewo abo kubanga awamu wabatabula. Kubanga olwokutaano olw'ennaku ezirimu 28. Anti nange kyeggamba gw'olowooza lwaki omwaka omwezi ogumu gubeeramu ennaku 3, olala 31, emirala 29. Naye gy'obusiraamu gyo zibaaga tezikyukanga. Kalenda y'obusiraamu eri ku mwezi. Anti gwe tugamba omuki era obusiraamu eno gye mugambiramu tuli mu Desemba iyo obeera mu mwezi mulala. Waliwo twali mu Ramadhani mwezi bagwa ku 3 bagwa ku 4. Kakati
nze nina kyempita obusiraamu naye ekyo kyange abala kiyinza wero batabula emitwe naye obusiraamu sibuli nga ddiini ndala nedda ssebo era olumu mba saagala busiraamu kiyita ddiini kubanga eddiini wetunulira amadiini amalala kati tosobola kuŋŋamba nti gonna amadiini ogeraageranya obulokole n'obusiraamu kwegamba oba n'obulala olabira ddala nga waliwo ebitakwatagana wadde ebimu biyinza okuba okuwulika ng'ebifaanagana naye tetwazze kwogera ku ddiini tuyinza okuva wano nga tunyizizza abalabi so oyo bamuyita Elsiraj Musa Batte. Mbadde ndudde omulaba naye mba njagala nnyo okujjukiza ani gwe tulina kubanga oyinza okubeera ng'eno emboozi ogenza okwegatta kwagiraba ng'ate ye yagitandise dda nga tewategedde ani gwe tuli naye. Tulina Vijje Emmy Elsiraj Musa Batte. Vijje Emmy ono producer wa Bannayuganda oba producer wa film wa local films muzanyi wa film. He's a Vijje ate ng'omulimu gwe tuli mu kwogerako ssaawa zino gwamutwazizza Rotterdam gwamutwaze Canada gwakwogerera. Sebo tugambe nti gino emirimu emirala teginnaba kusitula kutwalako bweru kubanga ogwa Vijje gwo gukututte anti kakati okubeera firimu maker kyatandise ddi era kyakatandika myaka ng'esatu kati etaano gyokka tulinga mu 7 wa firimu gye nasookerako mugaba ate sinnakiwa nnyo budde ng'obudde bwe nawo okwogerera. Nina kye njagala okubuuza nga bwe nkumanyi oli muntu eyekkaanya ennyo yeetegereze ennyo wali weetegerezaako nti firimu gye wasooka okukola mugaba yatambula nnyo sometimes omuntu ekintu ky'okutoka tugeze bwe ba bizinesi n'ogitandika bw'oti bakasitoma ne bakuyikira bangi mungu waba yakuteeredde baraka kati wakiraba nti nawaawo waliwo amaanyi mangi waliwo ne baraka nnyingi kubanga mugaba yemu ku firimu ezaayayanirwa ne kati nga zikyatambula katale nga zitambulira ddala weewaawo nti Allah asobola oteeka baraka mu kintu for a given period of time nagamba gwe ngenda kukuwaayoko baraka mu myaka egi ng'eyoyo ngikuteereddeko otegeere enzaani ate awo njijjeewo ngisigale ng'ekyali wano mungu kati ngenda bayigirizayo ekintu kimu bw'okola ekintu kyonna ng'okyagala kubanga with love and passion yes God help those who help themselves. Naye bw'okola ekintu kutwala budde era kiba kutwala budde nga dibengalye ebiseera ebisinga mba njagala okuyingira mu ndeeri waliwo kye tuyita trance kuba omuntu we yeebaka omubiri gwe gwebaka omwoyo tegukola ki kyenkiva gusigala nga guwa manda gwe tegwebaka omuntu n'aloota ebirooto ebimu ku ebyo kubanga ffe tukimanyi Mungu talina mubiri okitegedde era omuntu wagamba nti ffenna twakolebwa mu kifaananyi kye mwoyo yeri matiriya eri eterabika eyo tulimu eyo yefaanana nafusi era oyo ye muntu nafusi era oli wagamba nti twakolebwa mu kifaananyi kye aba ategeeza ki aba ategeeza mwoyo tategeeza kino kati kyogamba aba ayogera ku guli omwoyo Allah gwatujjukiza n'agamba mujja kundaba ku lunaku luli oyo yagenda omulaba oli siiso kino ekibiribiri yogera sabula emboozi eyo njagala nnyo awo otuusa awo okategedde akantu ako kakati bw'okola ekintu ng'okyagala ng'olina obwagazi ne Katonda abeera wakati naawe ng'okigira ddala munda n'obwagazi nga tofaayo kiki kyonna kye kyetaagisa abantu ebiseera ebisinga ababeera awo ne bakubagana empawa n'emitima gyabwe nti njagala kukola kino naye tekiveemu obulwa
siikole muloosi kino kinaavaayo kino olemeddwa wotandika okuwakanya n'ekirowoozo kye kiri positive ekintu kyonna ekikuwakanywa munda mu ggwe okubaako kyokola eyebeera bad energy kyekitundu ekyokubiri mufe kyova olaba bakugamba nti omuntu yenna Mungu amuteekako malayika 2 kati malayika emu ewandiika bibi endala ewandiika birungi nze nno si bwento bwenkiraba malayika emu erimu kukukubya kibooko endala eriwo okuwanguza ebiseera ebisinga omuntu ayinza okubeera awo n'awulira ng'omuntu ayagala okwogera naye bibeerawo mu bantu naye oli naga sijja kyogerako kirabika mba neeraguza mu ddiini tebamanyi naddi kweraguza kubanga nze seeka lumu namugamba naye mukazi wange baŋŋambye muwe ku mmumbwa lino si ddogo naŋŋamba ate eryo ddagala ddagala mutwalire emmumbwa ate seeka omu n'agamba bw'oyambala ekkanzu eno ekanzu eno gwe tuyita omuleera ye n'agamba bw'oba ofuuse muleera kati yoseeka ye n'antabula ne ŋŋamba kati ebintu nno biri awo wali ogenda suula emireera gyo gyonna kabula nawe nze sobola kusuula mireera kubanga olugoye si ddiini ate olugoye si ye Mungu ate si yoyo andimu si ye ggwe igwe ne wotambula ng'oli bwereere oli yaba ayambadde olugoye lwo luli just ku kibiri kye awo ntegedde kati omuntu wotaba ng'aleeta olutalo ku lugoye mbukula okubeza engoye twazirabye abasamize bazambadde waliwo ekintu ekimu kyenyinza okwogerako naye nze mba mmanyi lwaki Mungu aleka abasamize babaawo bwe ndowooza ebintu ebimu bwe tugamba nti Blaze tosamira naye tokuba muntu bikonde kulwokuba alemedde mu busamize ogwo si mulimu gwo si bwe kiri Katonda ye aba amanyi kubanga nze nina kiswa gye nafuna mu kutubeemu ng'omubbi kuba Mungu agamba tobba naye ate waliwo omubbi gwe yawa baraka yalinga bba najja n'agula ebitumbuwa n'aliira awo wansi ebibuka ne birya ku bukunkumuka buli kati bano baasabanga edduwa Mungu abakwase ku mubbi oyo naye nga tasobola mubakwasaako ebisolo biri ebibuka biri byaliiridde ku ye kakati nze olumu ne ŋŋamba nti ne bano ababbi Mungu abamanyi anti Ar-Rahmani wano musaasizi buli ku buli ki naye Ar-Rahim wali ataali ajja kubeera ng'asaasira ogwo omuteeko ogwo kakati so bwe kitu bwe kiri naye saagadde tulweyo nnyo ku mboozi eyo naye nga kyemanyi nti Katonda okuya Rotterdam gye wajje buno Adidas ndaba olina oligino waze na Adidas Adidas oligino ate era ebintu ebiri oligino olina kubifuna ng'okola ki ofulumyemu oba si ekyo omukyayina abajja kutta okategedde akantu ako yo yina eri oligino eri oligino muganda so ntandise okubeera oligino mumpola mpola amakulu watandise okweraba buwawo olina okubeera wategedde waasiyo okitegedde kikuwa ku kyakuyiga ky'okubeera nga wane Uganda wetukulaba ewali abakulaba ne batakuwa value kale nze Uganda ndabanga kalicha ey'obutasobola kubeera ng'omuntu omuntu akusoosowaza abafaaniwo yes niyo omuntu asobola obeera olw'okuba nti ye si faaniwo aye naakuyisaamu amaaso n'atayagala kwa vijje emi okubeera nga batuuse n'okuwa assistant nga buli kimu yesa yes man abantu bali bavaluinga omuntu mu buli kiti mwali oba akukkiririzaamu oba takola ki anti nze kankubuulire organizer wange yankubira essimu ne mugamba kino kiri paati ku mulimu kino kiri sayidi ya mulimu magezi genyinza okuwa omuntu ekiseera ebisinga obwagazi obungi bwiza n'okusasuza empola devaluation obwagazi obungi butya kati nze oyo organizer yankubira essimu nangamba njagala kwogera naawe ne mugamba ngenda ku show ate nina shows 3 ez'omuddiringanwa so nja kwogera naawe after the 3 days of the shows
era bwe kyali n'amanyi omusajja ono tatuukikako. Nkutegedde bulungi. Kati kiri ky'oyogera oba kubeera na bwagazi nti nkubidde muzungu bikikanyanguwe kikendeza value. Kikendeza value, devaluation. So ebyo byonna by'olaba eyo sigamba nti nze by the way seeraga naye mba mmanyi ekyokukola wawe nino kikolera na mu budde ki kubanga sijja kwogera bino naawe bigendereko ojja kufiira bwereere oba ojja kugwira bwereere ekigwo okitegedde naye saagala weefule muntu abuze ennyo naye olina okumanya nti oli available wekyetaaga obeera available. Not available all the time. Yes. Kati ekyokubeera nga bannayuganda abanzikiririzaamu ekyo nkimanyi era nkimanyi mulimu ababa banjagala ku mutima ebyaddala era singa siki wandibadde oreceiving amasimu mangi nga buli omu ayagala kwogera naawe naye banayogera naawe ebiseera byonna oba togenda kukola okitegedde kuba buli omu akubira gamba munange eminze ensinga okwagala buki n'abalala baba baagala okumiitinga in person kuba n'ebirabo mbifunyeeko kati mwebali naye era mulimu abatanjagala ekitalina buzibu ebiseera ebisinga bw'oba tolina kye waakoze teryakuwalana kati ekyo nze okubeera nga waliwo abantu nno sebo bakulumbira ddala naye ng'olabira ddala mulimu baaguza obuguzi naye kati ekyo wekituuka awo manyira ddala nti nina eddaala lyentuuseeko so tekinzijja mu mbeera ng'omuntu yenna aba alowooza empola nti awo aŋŋambe kino ŋŋenda muddamu nze nno nziramu omuntu nga kyetaagisa so si buli ayogedde so ekyo kyogamba nti abantu babeerayo abazalawa naye wabeerayo abaagala ate nga nkakasa abanjagala weebali era ate nga beeyongedde kuba omulimu guno gukutambuzza nga we nayogedde mulabi namujjukiza nti gwakutwalako e Canada luli last year 2023 2024 nga corona tannaba ogwe Canada emyaka nga gidduka gwakutwala e Canada gukutute Rotterdam naye ng'oluusi ne ate nga gukyantwala ne firimu zozoyogerera gye zikola ki gye ziva omulimu guno n'okubanga bye walinga oyogerera ebiseera ebisinga byabeeranga kusalibwa ku DVD ku CD sawa zino ensi eri mu kukyuka ng'edda ku online omulimu guno ogulabawa mu myaka egiddako ogw'okwogerera firimu ku side eyange oba ku side yo gwe okay nze ndaba Mungu alina kyatandise okutegeka mu nze simanyi kunaaba kusalawo kwe okubanga nkyagulimu emyaka 5 egiddako kunaaba kusalawo kwe negwe olina kyotandise olaba nze ndaba Mungu alina kyaŋŋamba naye era bwe nakiraba njakiraba naye okirengera sinnakirengera naye nkiwulira kuba singa mbadde nkirengera nandigigamba naye mpulira Mungu alina kyategeka ekirala mu myaka simanyi wa myaka 5 naaba nkyagulimu naye general nga mmwe nga bode ng'eyabavijje oba toyinza kwogerera balala omulimu nga gukubanga wetulaba nga Emmy agukola Junior agukola Jinga agukola SMK agukola guba gufuusa omulimu era oguliisa families ez'enjawulo ogulaba ng'ogyeko ekyo ekyokubeera nti gwe olina kyotandisa okuwunyiriza oba okutandika olaba gwo nga gwo osuubira nti gukyasobola okubeerawo myaka nga 10 n'okusingawo gukyaliwo tegulina gye gulaga amakulu bw'oba nabo oguvuddeemu toguvuddeemu nti guweddewo oba osazeewo busaze guba guwooma kakati tolaba maaka yatuuka firimu zino addayo olumu n'akolayo akamu kiringa omuvuzi wa takisi baŋŋamba nti gwe mulimu ogusinga okubanga eddogo oguvaamu naye era ofuna akaseera n'ogamba wayi mpamunvuge mu luutu kaluutu kamu so ekyo kibeerawo naye nga waliwo ekirabo kituuka Mungu n'akugjawo awantu n'akuzza awalala so ekibi ekibeeramu butamanya nti esaawa abantu abasinga tebamanya n'akivaamu mu buswavu ye n'alowooza mbu ngenda kugubeeramu forever and
kali atuuka ekintu n'akivaamu busungu kati nze nina bavijja abato be nasinkanye eggulo ne njogerako nabo abakayingira era ne tunyumyamu ne mbalaga nti ate nze siri wa kabi nnyo gye bali newankubadde mubeeramu bavijje nga baagala bavijja abato babeere ate bafaani baabwe ate nze kyesikkiririzaamu era ekyo kinjawula n'abantu bangi saagala nnyo muntu looking down ku bantu abalala looking down on other people's shoulders. It is not good. Not good at all. So sikyagala nenze nayogedde nabo ne tufunamu akabungeeza akalungi nabo era bakimanyi nti nabo bali considered as VJs. So era amagezi ge nabawadde temujjaako kigere kubanga omuntu wakutiisa era bo kye basinga okutya abantu kubatiisa babatiisa bambi naye nze amagezi gembawa fena batutiisa nze we natandikira okwogerera firimu nga bakugamba ate kati gwoyogerera firimu jinga akole ki amakulu bakutiisa omulimu kati gwoyogeredde firimu ate jinga era tumanya jjajjogerera fe tulinze ya jingo ebyo tebikyaliwo kati era we balina okwesiimira fedda wali eri oyogerera firimu nga eyo jinga agenda jjogerera kati gwe ne bakugamba kati gwe laba osobola okukola expendables ogisobola gwe muli mazima amakulu ali mukumalamu nawe dde wali ogenda ekintu naye kati lwakubanga era bwe nagambye ekintu bwekikola ng'okyagala teri asobola kulemesa nze nina ne vijje gwe najjukidde awo we nali naakatandika firimu zange ze nasooka otunda naziguza freeway omukyalo oyo bambi mungu yamutujja ku maaso omwoyo gwagw'omuze mirembe omukazi oyo yanzikiririzaamu wadde nga nali sinnaba kuba balina vijje gwe baabuuza nga ndi awo nange mu bipale byange omanyi bavijje abato tubeera tutya oba otya n'okuyimirira mu bantu akatebe ke bakuteera oba tolina kofi nga akatebe ng'oyimirira wali sayidi w'oluggi edduuka we baligulirawo oluggi gye ludda eri ng'oyimirira bwoti n'ozinga emikono jjukira oba tolina confidence okitegeera obeera olimu ako akakankana kati sebo vijje yajja n'agamba bamugamba tulina vijje gwe tufunye biki naye olaba otya we bamuteeramu eddoboozi n'agamba oyo akyabulamu emyaka 5 nga wendi awo eŋŋamba naye emyaka 5 si mingi nze kyekintu ekyenjawulo ekiri ku nze kizibu nze okummalamu amaanyi naddala wano wendi ayi kizibu era nkutunulira bwe nti yenze musajja asinga okwagala okwewa eddembe n'okusinga okulimmalako tosobola kale era nze nkutunulira nesooka neŋalaba nnoono naye eyagamba nti mbulamu emyaka 5 simanyi nawe namuleka simukolimira nti abeere bubi naye kyeŋŋamba nti omuyitako omuntu nga ne mu 10 erisooka takola ki takyayogerwako ompulidde kati temuzanyisa bantu temujerega bantu simwe mwabaleeta ku nsi mungu yamanya abantu be gyabatwala nawaja abajje so kyekyo ekintu ekiri awo kakati ekintu kya firimu ndoza byonna mbyogeddeko saidi zombi okusingira ddala nze nkubiriza bannayuganda bayongere okwagala ensi yaabwe ate bayongere okuwagira industry eno tusobole ogizimba ffenna nze nyinza okuva eri ne ŋŋamba emi nja kwogerera firimu nja kukola nti ate bo ne bagaana okulaba kati so kyembasaba babe nga balaba era twagala bannayuganda baddemu omukwano nina abantu bendi mu kusinkana tugezaako okukola enteesaganya naye tusabe nti omukwano guli Blaze woberedde producer firimu abantu babadde bazaagala kati twebuuza omukwano ogwo gwalagawa so twagala gukomewo akano kakabeera akatalekeka ng'eyaliko mu film production waliwo meeting ezatuulanga I remember ku muganzirwa zaabwe ebiseera ebyo nga nambasa Jane oyo nga ye yali akulira CMO ya Federation y'ebina Uganda
era walinga operation ezali zikolebwa ku libraries ezayambangako okutunda firimu kubanga tukkirize nti firimu y'ekina Uganda yalinga eriikirizibwa eri eyammwe gye mwogerera naye waliwo statement emu gye nakolawo ne mbagana naye mulimu guno guyinza okutemwa guyinza otuuka ne guba nga guweddewo olw'okugobaganya abaana tulabanga operation ezo ezaaliwo mu biseera ebyo kyoyogera tuyina we twagetingira joint forces ba VJ ne ba producer babwanika ICP byamunyiiza nnyo so babwanika namba sa ba Filipo yafa ya namanya so twatesanga kino ne bayita emabega ne bakola ekirala era kyenyinza okugamba abantu abo balwana nnyo abantu okubanga nze kankuuleko ekintu kino abantu okubeera nga tebalaba firimu afadhali bazirabira obwereere okitegedde era ni muzeyi wani kwe namugamba naye kati okimanyi nti twakola ensobi omulimo gwafa ensobi ene yakolebwa okukuba abantu nabagoba mu business mwakola ensobi yali atunda library n'agenda mu by'amasannyalaze abantu balina kwogerezaganya nabo pola ate jjukira efirimu bwetandika otunda wakati ne firimu enjogerere yali tetunda waliwo firimu ezitali njogerere nga zitunda nnyo bayithawe n'okusinga enjogerere abayindi ze batundanga ontegedde ye naye kati firimu kati abantu teri agamba simanyi waliwo abagaba bampe etali njogerere simanyi naye bayinza okuba gye bali kakati firimu nekyuka enjogerere neba nnyingi nesaanikira eri kino nakimenshonizeeko ne mu interview yange gye bansabye Rotterdam nabagaye nti abantu mu sinema batono nnyo kubali abakola ki abali mu sinema batono nnyo compared to the number that is outside okitegedde kakati namba sono ekintu kye bakola okukuba bano abaana babajje mu library bali bagoba firimu ya kina Uganda mu market ate nga yali ekyali ento it couldn't sustain its own ate saawa yali etandise okuwokya yali eyokya kati alina okuma omuliro ogwo nga gwaka bano bazikiza muzikize nga tebamanyi era nakigaa muzeeyi bwanikaawo ne mugamba mwakola bubi oba ekyo kitega nangamba omulimu gwalimu millions and millions of money kitegeera copies kuba otunuulira Blaze ze nakubanga copies MK Abe Kagwa nze nkugambye olwaleero zalinga nyingi thousands and thousands of copies were sold kati omanyi olwaleero oyo MK kye yandibadde nga akola kubanga kati baali bamugyeko ku expenditure ey'oggula empute kwa firimu kati webeera ku soft copy ebiseera bisinga abantu change we bagirabanga threat ne badduka kati firimu wano ku soft copy eba eyanguye okitegedde kasitoma yennyini yajja gwoba olina kukolagana okuzimba sisitimu efaanagana n'okubanga olina ba agenti bo ba agenti abo gwe bowa firimu olina kuyetinga ba agenti as many as possible tugeze nga 6 ba agenti 6 buli omu wakuwa $2,000 ziba sente meka 6 si milioni 12 milioni nga 12 okimanyi nti oli baali tebazibawa kati gwe walinga okwata sente n'ogula CD boxing eri $6,000 naye wano ekintu ekiri ku soft gundi ngula taito yange oli ajja buzino ajja ne gundi ye nadi diske muganteerako si gwe ogula empute gwatunda nze buli gye nkuteerako $2,000 gwagiyinako olukusa gwe okwata firimu n'oziwa ba agent bo ne baziwa ba local libraries bali ne babateerako soft copies local libraries ka local libraries naye naaguza owawako oba omuntu mulala yenna nga tamugaye nti mpaka CD bw'olaba ne buno bugundi bukyayingira ani agula ebyo bi CD player ani akyabigula byago kati kyekyo kyekugamye nti suubira change buli kaseera ate era ojja adjustingireko okitegedde kati akaseera bwe kanaatuuka nze nabagaye balina okukozesa omukisa guno nga firimu tennavaawo okitegeera ebeere mu library ate wadde tekinologi ajja naye tulina okubaako engeri gye tubaako gye tusosowaza tekinologi ate atuyamba
okitegedde naye sikiwa nti firimu okuva ku soft copy ne kinayanguwa era simanyi weevaako eddawa naye Mungu yasinga okumanya Mungu yamanyi okay obadde mulabi mulungi ku Blaze Media njagala omusiraamu ono El Siraj my brother Emmy abasiibule ate we tunaaba tumweyongeza Emmy ono njagala tandika muzza tukyogerako ne tutakikola atugenda kola tuyina okubeera nga Emmy naye leero byenjogeddeko biki oyogedde ku lugendo lwe Rotterdam leero bibadde just kutunyumiza ku lugendo lwe yes njagala nnyo kukyaza ku nsonga ezibazigenda mu maaso mu ggwanga ng'omu ku balina siteeke sebe erinnya olikoze olina emitwalo n'emitwalo gy'abafaana oyagala njogere ku ki tujja bikugamba tujja bikubuuza bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga awo manyi ebintu bingi nnyo ebihappeninga mu ggwanga lino politically socially n'ebirala naye sometimes things happen when they are misleading the coming generation naye nga tinga ggwe Emmy waliwo abaana saawa zino ng'obazaala naye nga abaana abo bajja kubeera misled by the generation eyo eri awo bato baffe waliwo generation eyo nga bato baffe naye nga singa ekintu ekyo kibaawo oluusi notakyogerako it is misleading that waliwo omugigi ogwo gugenda okusaanawo nga bo sibe bali mu kubeera nga bakyetabyemu naye ate nga balaba ono waba akikoze ate nga role model we kuba waliwo abaana abali mu kkula nga ffe tetuli ba role model baabwe nga ba role model baabwe gye emyaka 23 kati singa tolekayo katambi Rahimu yani omukulu Troy n'akasanga Troy alowooza kiri kyekituufu ne bw'asanga nga taata yakoogerako ate nga taata yawulirizibwanga nnyo emitwalo n'emitwalo agamba wano we wali abantu saawa zino aboogera ku nsonga mpitirivu waliwo Kazibwe Kapa ayogera ku nsonga n'owulira ddala nga nange kennyini nkitegeera butegeezi ne ngamba Kazibwe Kapa akyogeddeko ki bw'aba agambye bw'ati kyekituufu Emmy akyogerako ki olaba nze navuga emmotoka ne nzija ewuwo nkwebuuzeeko nga binsobedde kati ensonga bwe zityo tusobola ozoogerako naye musiraamu nina ebintu byenjagala okuzimba Mungu byatandise okukulaga nina ebintu saagala nnyo mbyonoone ate nga ekisooka ddala ekikulu kye nina njagala kuyambako industry yaffe ey'ekina Uganda eya film making njagala kukola kyonna ekisoboka kyenaasobola Mungu kyanansobozesa kyonna ndabe nga industry yaffe eddamu okushayiningamuko twetaaga okuddamu okukola ekintu ekyo so nze information oba interviews zetuyinzanga okufuna wano njagala twogere nnyo ku industry wawe tuva na wawe tutuuse ekyo buli kimu njagala nga nkuyite kugambe kati tuli ku kino ekyo nakyo sebo nkubuulireko kimanye n'abantu bafe aba Blaze Media abagoberera kuliko neera n'abalabi baabyo ebyo ebina Uganda abalabi ba firimu za wano n'abasobola okutusupportinga mu ngeri yonna era gye bali yes kati mbadde njagala nnyo yes waliwo ensonga nga kati eyo gyogedde naye nti omuntu aba akoze bw'ati ne bw'ati olina kukola otya ekyo tusobola okyogerako era sebo oyinza okujja ne list ye ya Q&A nze nenkola ki ne tujikubaganyako ebirowoozo ku bulamu obuli social kubanze Katonda yankola nga siri muntu wa ntalo ate saagala kusikiriza lutalo lwonna kujja nga lunoonya so mu mbeera eya bulijjo nsobola okuwa amagezi ku bintu ebimu si byonna sibula abatulaba kale banange abatulaba tubeebaza mwenna betwonoonedde obudde bungi nga mutunyumirwa n'olulala mukole bwe mutyo mutwe ku budde bwammwe musobole okufuna biki bye tulowoozaako era twaniriza okuwabula kwonna okuba kujja gye tuli naddala ku nsonga ze twogeddeko bawandiike mu comment section mwana mulenzi ono Blaze wanaatufunira byonna ebyomulamu mu comment sections tujja byogerako era tulabe n'engeri tuyinza okutwala maaso ekyo so tubeebazizza olwakadde ke mutuwadde nga mutulaba
mwekumire ku Blaze Media abadde VJ Emmy number 1 outer emination the Iron Mike himself kyekyo. Okay. Atubasiibudde mwebale kubeera nga ate mubadde balabi balungi ku mulundi guno. Ate tujja kuddamu tubeeyongeze tubaleetera ate ebipya mbaleetera abantu. Osobola n'owandiika mu comment section n'otugamba ani gw'oyagala tukuleetere. Emmy aluddewo okujja n'ogamba ne tukomezewo Emmy twagala nga bwe mutera okukola ne tumunoonya ne tumuleetera ate ebibuuzo bye mubeera mukoze ki mututisse okumubuuza. Mweraba. Tubadde ne Ashraf King ku kamera awo era nga bulijjo.